Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Sebo. Wanji Sebo. Nze bampita mukunja wa BTFM program sisimuka wano kumacha. Mkulu mkunja. Webale kunkubirako. Nkale Sebo. Kakati dine ensonga ze nawadde njagala nyambe. Aha. Nina muwala. Aha. Muwala oyo namwagalako. Sijaga nti kati mbadde nkyamwaga wabula namwagalako. Emirundi ng'ebiri. Aha. Naye omuwala oyo kati n'agenda abula ebbanga lisondooza lya myezi nga 4. Myezi 4 kati mba ndi awo nga ndaba akuba essimu nga ngikwata. Ngamba ndi eno nagenda ndi lubuto. Kigamba wakendo ndi lubuto. Aha. Nze amanya oba mu kubeera naye namufunisa olubuto sina kimanyi. Tina nange bwomanyi nali nkyali mu kokale ngero omusajja bw'oba akamwala. Ngamba oba oli awo kale akumewo ng'egye nabadde sinabafuna nnyo muwala mulala ne ngamba akumewo njira njozayozaamu nga bw'obimanyi naawe oli musajja. Ebyammwe sibimanyi eby'okwozayozaamu ebyo. Omanyi munange ebyekisajja naye mukubira amasimu atagamba simanya ndi wala ina budde nyinza obutasobola kulaba bwe tukola appointment disappointinga kati ate yayongera kumpiika sente. Ate yongera kumpiika ki? Ayongera kumpiika sente ngamba nsindikira sente nzindi lubuto bwe mugamba gye tulabagane ngamba simanya ate ali wala kwegamba ebintu bye ndi awo. Ebintu byekugamba ndi awo kati kyenjagala osooka okumanya obanga alinayo omusajja mulala yamufunisa lubuto nga ayagala muwe obuyambi nga n'oli bwamuwa. Kale kugamba kati simanyi kubanga simanyi kitufuze mu kwegatta naye saategeera oba kitufu yafuna olubuto kwate bwe mugamba mulaba ngamba ali wala kati ekyembadde nsaba okunnyamba. Mate njagala mbutufu manyi wadala olubuto lwange obanga alina musajja amufunisa lubuto nga ayagala buyambi muwe n'oli amuwe oba atali lubuto nga nimba kuba omuntu atayagala kumulabako. Ng'ona ayagala okwogerako naye? Sagala kwogera na muwala ono mu butuufu njagala kumanya bumanyi mazima mbadde sagala mpulire na ku ddoboozi lyange. Kale beerako ku ssimu tovaako. Okay. How are you? Wanji? Nkogerera wansi. Njogerera wansi? Tompulira? Nkuwulira. Ogamba otya mukwano? Hey, watusobola kuntwala kuba kimpereza. Bannange. Yes, nkigambangako. Mbadde manyi tojja kuntegeera engeri gye nkozesezza landline. Kale sisobola. Tewalya kanze. Gye wayitako sobola butategeera yakakubeera omanya nti kaali kasaliraano wadde baakazibawo naye kayitanga waneeno. Walimba. Kakati tukoze tutya? Tukyoba. Anti kakati gw'obadde oŋŋamba mbu olwaleero tunaalya ffenna ekyemisana. Leero ekyemisana kiri ku ggwe. Kati nga tonnantegeera. Kyogamba sikumanyi. Ontegedde nzaani? Nkutegedde.
Anti zani nkutegedde kyogala nyinza obutakumanya. Muntegedde otya? Sha ekkubo liwali oyise mu kyogala liyinza okubula era naye baba baaliziba era ogamba wano we nayitanga. Sa kubo litya sina kutegeera. Kasita nze nkutegedde. Anti gwe obadde ogamba kubo litya sina kutegeera kyokka mwana gwe nno ate kale yali kiki tonnantegeera kyokka weebuzaabuza. Sikwebuzaabuza. Ekintu kiwali oliddeko oyinza okyerabira tesiti yakyo. Abamu babyerabira. Tosobola byerabira. Kati we tunaava ku lanki nga tugenda gye tugenda. Nga tugenda gye tugenda ate onaaba otyayo. Ngawwa kati tugenda ngawwa. Nagambye lanki leero. Ngamba bwe tuva ku lanki nga tugenda ngawwa. Oyagala. Kale tewali buzibu tujja genda ku lanki. Bwe tunaavaayo tunoonye we tudda. Naye we tuba tuvaayo ku lanki ompaayo ku ssente. Ate ezaaki? Transport. Nja ku dropping tofaayo. Nedda nsagala on dropping. Nga mmeka? Ntono ng'etaano, that is more money. Naye ezo ssente nnyingi. Engeri gye mbandiddemu kalanki basaagaana kuyingirira nnyo. Naye ng'ate ng'ote oli lubuto omuntu. Lubuto? Lubuto olwani? Nze nze nkumanya oli lubuto. Mama wendubeera siruggisaamu kikwaso wakiri sina obutwa. Mama nga ngenda zaala Museveni Bobi Wine. Wanje? Nga ngenda zaala Museveni Bobi Wine. Ndowooza Bobi Wine. Baakulimba. Obuto ndwagaza atya? Leka emyezi omwenda sigitya. Mpitewa. Bakwano bange bandabe batya. Olugisaamu ki? Ekikwaso. Oli lubuto kyokka weekaza nkuwulira wennossa. Si lubuto wendubeera ndutundulamu butunduzi. Ndutundula n'ekikwaso. Lubuto lubeereka ssaawa zino. Gwe bagambe essaawa zino nti omuntu ali lubuto todduka. Munno wali olwaki omulimba nti oli lubuto? Ani? Ani? Walugembe. Ani ono gwe njogera naye? Oyogera ne mukunja wa BTFM mu Ndobeso. Naye musajja gwe singa nkuli kumpi nandikunamidde n'ofa ng'ozunga embweno. Ate BTFM Muganda alolino kanesekere kagalifa n'empunya. Adde yagala kala bugazi. Endobeso dooza mugiwulidde mwe muteesa mutya? Amanya nze Haji Kasulu Rashid Nyambera Kabowa. Naye omusajja akimanye nti oyo omukyala azannya gwa nsimbi. Aguzanye? Aguzanya. Kakati omuntu ogamba otya ati nno mpa transport emitwalo etaano naye nga ne bw'ogamba tomumanyi nako. Naye baaba alyetenda okunama. Oba yakakunamira bameka haja tuwuno nze sigadde ndi Haji Kasulu. Nkeepanka okuula gw'omukudde. Amanya gye wane Kabowa. Naye bambi abasajja baliibwa nnyo. Okira musajja watu wabadde yena nga yeesunga naye ng'ali ku bukazi oguyaaye. Abaana abawala omwaka ogutandika muddeemu ak'obuntu musobole okuba n'amaka nga mutuula wamu okusinga okuzuŋŋana. Sigadde neja tinamponya Kabowa. Webale. Musajja wange tewali lugendo oli akugambye kwakiri alugisaamu kikwanso lwakubanze kenjidde akakubo kali ke yagamba nti niwe kaba kabulira okalaba oba nange naaliiseemu kompaka namba yabo mutabani ebyennaku bisekerwa owaayo tundiramu na kikwanso mu bakwano bo bakulaba batya abaana abawala oyazannya gwansimbi naawe simanyi ewa Bugembe oyambiddwa bambi kuba abadde agenda kutugumbulayo kakukamule naye mukama amamalinde ekawuku omwana muwala asamba gwa nsimbi kwegamba omuntu tunamitegeera ate outing kugamba nga mulagawa naye gaalo Charity ebizibu yabikira simanyi oba AIDS banasobola omulirira ku ffe tekugamba yitaganako negwatamanyi yenakkiriza bukkiriza mwana muwata bankola obuto asamba gwa nsimbi agambye ye emikono gye gimulaba otya ng'alina olubuto